Ngene mpozi kati kyendowoozamu kati nze natandise okuwakanya emyaka 5. Myaka 5 papa nga giweddeko nga bakomawo nga tugenda mu ggwanika nga tunoonya ssente ez'okuddamu nze ndowooza gyandibadde 10. Era singa mbadde neesimbyewo nze omukono gwange gwandibadde guga nti myaka 10 bwe gigwako ne tunoonye 10 emirala. Mwabatalina agenda ne bwe munaaweebwa emyaka 10 temulina nkyukakyuka gye mugenda kuleetawo. Waliyogedde emyaka 5 nti mitono, ng'emyaka 4 mulina kye tulaga oba kye mutulagawo nti kye mukoleddemu. Naye emyaka 4 mulemeddwa n'okubaako kye mulaga mbukati muyayaanira myaka 10. Abeena mu mweweddembe. Ekinnyumira ennyo nti be batuma okwogera ebigambo bino tebali kitundutundu kabinja ak'olubatu ak'abantu ababale ku ngalo akali privilege era akafuna mu ggwanga lino. Omukyalo oyo Narrace ye bwe yeetunuulira alaba nga yandibanga alina akakwata oba Oluganda ku famire ya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Njagala omuwa information tolibeera kubanga tobangako kitundutundu ku bo. Badde mpulira omukulu Matiya Kashayija oyo nno yakwata bajeti y'eggwanga buli mwaka era yaginnyonnyola eri bannayuganda. Kyannaku nnyo nti naye kennyini ng'omuntu tamanyi na gain ki gye bali mu kukuuma anti bajja n'eŋŋombo protecting our gain. Kati gain yennyini Kashayija tamanyi ki gye bakuuma. Yakanya kugamba mbu the economy is oba eyo economy gy'agamba eyambuka yeriwa kirabika economy ey'okutubba n'okutunyagulula naye bwe banga yankulaakulana mu ggwanga lino awalimba. Ebigambo ebyogeddwa mu kyalo yo mu ntandikwa ya vidiyo eno kiringanga tugamba nti nno akanyonyi akatono kankuwa ekyokulabirako ekyakasanke kakulemye okumanya nti ate baleete eŋŋaŋa. Obadde n'emyaka 4 egy'omuggundu, emyaka 4 ng'ofuna abakuvuganya n'onyagulula akalulu. Mu myaka egyana bw'obanga olemeddwa okubaako ekirabwako nga leero olina kuddamu kuba bipande mwaka ku mwaka okwefunira okufeffetta akalulu ng'olina mmalaggulirira abantu okukuba propaganda ku bapolitical opponent bo myaka 40 naye banaakwongera emyaka 10 nga gye tulondera obanga tufugibwa emyaka 10 tewaba kigenda kuddako. Naye tetujja twala bigambo bya mukyalo ono Afande Narrace ng'ebitawuliddwa oba ebitabadde oba ebitayogeddwa kubanga n'amateeka ge babadde nga bajja babaga mu parliament bwe bati bwe batandika. Kati obubaka buno njagala mbu dedicating eri gwe munnayuganda nti wano waliwo kye tuyita gaslighting oba okukubira tooki oba okukanyuga ejjinja mu njuki. Kati abakulu bano kye bali mu kkola mwabawulirako nga bagamba nti amagye gagenda kuyingira mu kalulu ka Uganda byali bya 2023 era nga balaganga akalulu kagenda kubeera nga kateekingibwa over amagye mu 2025 mwaka guno gwennyini gwe tulimu. Tetunayitawo yadde ne wiiki nnyo emabega amagye mwawulidde nga geerangirira nga bwe gagenda okubeera nga gabeera mu kalulu ka 2026. Ebintu by'abaami bano n'abakyala bamala kanyuga jjinja mu njuki balabe reaction yammwe nga bannayuganda. Kakati ne kino eky'emyaka 10 ng'era bwe baakola ekya age limit ne term limit ne kino eky'emyaka 10 wandyekangirawo nga bakireeta. Manya Abaganda baalugera nti ekijjoma nkinyaga bitono. Olugero olwo baŋŋaano ddumalayo naye lugenda nti ekiddukano tekinyaga byenda. Ntera nnyo okubakuutira nti engeri gye tuba tufunye idea oba kkulu ku kintu tetukiganya kubeerawo. Bwe tuganya abaami bano batufugidde emyaka 4 nga tufugibwa obumbula okwongera otufu tubbalako emyaka 10 okuva kati bo baluubirira kimu mwami Tibahaburwa fiira mu ntebe. Tewali kirala ekiruubirirwa kyabe kya mwami Tibahaburwa fiira mu ntebe kuba bakimanyi takyakalakata myaka 10 kuva kati nga tannabakkirira kala namwetagenda badda. Kati bafuba nnyo mu mateeka gonna ge babaga kuba baakugamba Romushana nti 1995 constitution ya Uganda bwe yali ebagibwa yabagibwa ng'eyina kukuumirawo mwami Tibahaburwa mu ntebe mpaka kufa kwe era nga yabagibwa on condition nti eyina okufuna omuntu amuddira mu bigere ng'ava mu lunyiriri lwe. Kati bano Bafande Narrace oba baparadinga ne babaleeta batubbireko kubigendererwa gavumenti byeyina gye tuli kiva gye tuli either okubireka ne bibeerawo oba okulwanagana nayo bireme kubaawo. Remember buli kintu kyonna ekitukolwako olwaleero twakiwa omwaganya kitukolweko. Kati nno ebyo nga tubitadde ku mabbali njagadde nnyomba wa akatambiko omukulu ono tumale okubiwulira. Batugamba ba protecting gains nina abali mu movement kye bakuuma nakyo tebakimanyi. Ate ntidde nnyo bwe ndabe Matiya Kashayija ng'alaga nti no tamanyi na gain gye bali mu kukuuma myaka 4. Batugamba balenga foundation
bw'oba oleyinga foundation mu myaka 4 emyaka 10 gino oba ogenda kukola ki nga myaka 4 obadde oleyinga foundation okola musingi myaka 4 nakyogerako ne bagamba nti leo Mwami Tibahabulwa yali badde teyeetaaga kutalaga ggwanga ng'akuba ebipande akuba campaign nedda ebikolwa bye mu myaka 8 bibadde bijja mwogerera era bye byali badde bimufeffettera akalulu tweffe twalivudde naye ne twemulugunya ku muntu eyalivuddeyo okumuvuganya nga tugamba naye ovuganya omuntu akoledde Uganda amagero bwe gati naye amagero tetugalaba tetulaba ku bintu bya njawulo wabula ate okulaba Uganda ng'ekolobedda mabega kati gobogamba nti myaka 4 Uganda eddiridde ate bwe bakwongera 10 onaakola otya Uganda tefundikirenga matongo n'olwekyo bwe ndaye Matiya Kashayija ono nga tamanyi na bye bakuuma ne mmanyawo bambi abali mu NRM bangi abaliwo bo okutambulira ku ŋŋombo naye nga tebamanyi nti nno bakuumirako Mwami Tibahabulwa ebibye ye yafunyeemu bantu baalu nnyo abali mu movement abafunye mu movement oba mu government eno batono era batono nnyo abali privileged n'abo abagifunyeemu nga bagifunyeemu mu bubba oba mankwetu banyaguludde bannayuganda tebagifunyeemu in an appropriate way mu ngeri ennambulukufu oba entuufu oba ennuŋŋamu bafunye mu movement mu ngeri ey'obubbi n'okunyagulula abantu kati nno nga tetunnaba kulandaga nnyo kugenda wala njagala tufune Matiya Kashayija katono nkomewo wateekerateekera eggwanga lino ebyenfuna byonna otumenyeramenyera olina gains 5 z'ogamba bannayuganda ze bafunye ng'ojeegeza pulezidenti ezetumanyi obulala gains security ekisookera ddala security ekyokubiri okusomesa abaana ekyokusatu sente PDM n'emyoga naye ekikulu ennyo ye peace eddembe be bano abasajja abateekerateekera eggwanga yakugamba nti ekonomeri kati bw'abanga ye ali mu kintu wakati nga y'omu kubateekerateekera eggwanga nga naye kennyini tamanyi geyini gy'akuuma olwo gwe yali pireetokota geyini ki gy'okuuma gwe wa NRM ayimba abeewo tova ku main gw'okuuma geyini ki ewammwe waliyo malwaliro galimu ddagala waliyo nguudo nnungi ebyalo byammwe biri electrified abange temukyetuluba nnyo kugenda mugga ewammwe muli bulungi mwatereera bw'ogenda okuweerera omwana wo bikutambulira nga bwe wabibala era tuition gwe bakukyajinga ku mwana we ali affordable oba nedda kati nga tonnaba kuyimba tava ku main mala kwegattagatta weepime olabe gwe ku geyini gye bakuuma oyinawo eriwa ku geyini gye bakuuma oyinawo eriwa n'olwekyo ebigambo twaliyogedde bingi naye kyannaku nnyo nti movement bwetyo bweri n'abagirimu bennyini tebamanyi kikiddako wabula bakanya kutambulira ku mugendo gyatugamba gye tudda olw'okubeera nti bafunayo kye bafunyeeyo majority ku bantu abali mu movement nkyogera emirundi mingi bagendayo lwa byanfuna era bwe batunuulira Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa bamulabako ebyenfuna ebijjudde emirimu mwalaba campaign we yatandikira NRM nga tefulumya Mwami Tibahabulwa nga tagaba yafunanga abantu balubatu abaali eruweero mwakiraba bwe baamala okitegeera nti abantu tebabaagala batunuulidde byanfuna byabwe ne batandika okugenda nga bagabula emmere emiceere t-shirt n'ebirala okuŋŋaanya abantu kati gwe agenda kulala ya movement njagala weebuuza gwe geyini ki gy'oprotectinga nga ne Matiya Kashayija afulumya embalirira y'eggwanga alemeddwa okunnyonnyolayo geyini ki gy'akuuma anyway byebyo Bobi Wine byatugamba buli lunaku nti byonna bikolebwa naye tujjukirenga nnyo eggwanga lyaffe bingi ebigendo tujwetekebwako mbadde nina omuvubuka gwendaba wano oluvannyuma lw'okitegeera nti olunaku lw'eggulo baganda baffe abawerera ddala 32 baakwatiddwa gavumenti y'omumpembe generaali ebitongole bye ebyokwerinda ebikyankalanya emirembe
byakutte ba comrade baffe mu bitundu bya Arua. Era Bobi Wine bwe yabadde terego olunaku lw'eggulo, era waliwo abanywanyi be babadde baagala okukwata ab'ebyokwerinda bo bennyini beekolako effujjo okwagala okukwata ba comrade. Munywanyi ono ayogedde bw'ati, njagala tuwulire video ye tubeeko kye tupiikinga mu katono piike leaf ka video ke kampi kali brief. Bwe tubanga bagamba nti abaana njogera kuba foot soldier nga bagamba nti nno batulugunya ebitongole by'okwerinda ne gye batambulira, naye ng'obutambi bwe tulaba ku internet tetulaba ku butambi nga babatulugunya, wabula tulaba obutambi nga babayamba. Ekyokulabirako nga batubidde, amamotoka gaabwe nga galina we gagaanidde, kati nga gwe byoyogera birala bicontradicting ebirabikira mu buvidiyo obuli live. Ani alimba ani era ani alina ebigendererwa okukyankalanya eggwanga? Video yino Gwokimanyi ngu abantu abali ku Bobi Wine oba abawagizi ba Bobi Wine baliredde kukola buli kime kyetaagisa, naye yabagamba nedda timukikola, timukola kino, timukola. Kati olaba bino by'abapoliisi bye bagamba ngo abavubuka batukubye ne basalaasala emmotoka zetutambuliramu, ate ku bukiripo olala n'amawulire ibaraga bafutu soldier benyini basindika motoka za polisi ziremedde mu bisooto. Kati which is which? Nze nawe kyeweralikirira kiri kimu, kyoyina kweralikira. Bobi Wine asigarewo akonteininge gurupe eno. Kubanga kankubuulire, bw'osoma ebibadde Madagascar wa wansi kyawe, okay, gundi ono okwekalakasa kwali Bangladesh. Ye Bangladesh yo yali speech ya debate. Madagascar gali masanyalazi. Kati ekintu ekyali Kenya wano, Ruto yayagala kwa ayogere n'abakulira abekalakasi, atayina bwalaba. Baba ono yakafa, Odinga yali yamuza mu government. Kati abavubuka ne batuka kwocha parliament, Ruto anoonya ne gwayogera naye tamulaba, n'abakulira tamumanyi, buli omu mukulu. Kati mweno no mwede kono. Kati Bobi Wine kyakoze Katuba mbabuulire kati ana awagira Bobi Wine ave mu byobufuzi. Ogambe nayo manyi kati singa iwaite bweyitira nimukulietekako ngo anirule naye mu bintu bya yero anirule. Muzeeyi yaniza bikirize ebyo by'ekigwago. Aba NRM ku mulembe guno bangi bagenda babuuka era bagenda bategeera n'okumanya ebigambo kibe bateekeddwa okwogera nawa we bateekeddwa okubyogerera. Kyagulanyi Robert Bobi Wine yagalagaana oba tomwagala oba omwagala omwetaaga mu ggwanga lino Uganda, era yakutte ebbendera eya revolution. Leero njagala njogera ebigambo bitono nnyo nnyini ddala mbawe omwaganya
abalala okujja ku mukutu kubanga lero Friday kyemmanyi mambuka geggwanga omwagala bangi Kyagulanyi gy'akyali ebintu bitambulanga bwe twabibala katumbala ovaako mu vidiyo eno katono yawa NRM owulire byayogera kati mwami tibahabulwa mu mbuulire bantu kiddala baayinawo baganda bange fenga abeeni ali mu kitwala bimwaluwa twatidde akasajja katufuukidde ekizibu kazze kalinga mbiro ne wozisiba otya muganda wange zikuyitamu nze ku kinabye mwaluwa nze nabadde manyi AI naye nagenza okwetegereza nga oli vidiyo gye neetegereza ng'abantu bayitirivu n'engamba oba basombe bajja mu Amerika oba wali bwe bazze jene omanyi China ne India bye balina abantu abangi n'endowooza bwe basombe Kyagulanyi kafuuse ekizibu nze natiddemu nga nze omuwagizi w'eni ali mu ndowooza ndaba ndi muwagizi w'eni alimu naye ku kye nnalabye kasajja kye katukoze mwaluwa kati weewuuze bwe najja wano e Buganda kinaaba kitya ate nga abaana baaluwa bamalirivu balina omuntu omugumu newe bakuba tiyagasi tebawulira balemerako kyova olaba nze mbabuulira beeni alemu bannange bwenna buli kisi ennanga weeni alemu nkukubira omulanga gwe buli woolaba ambuleera tiikinga kubanga wekanaayitamu tujja funa ebifo munatiikinga ne tukatiikinga ne kayitamu oli abambuleera wootiikinga wali ambuleera tiikinga tujja funa ebifo kubanga tugezezaako buli kimu kazze gawanyi kalinga mbiro omanyi embiro zakuyiseemu newozisiba oddamu zikuyitamu bweki kati nako bwe kali kati fe abagezigezi era abeeni alemu bannange mwenna mbakubira omulanga era buli alaba vidiyo eno agitambuze agituse ku buli weeni alemu waali mbakubira omulanga mwe buli omulaba akasajja kano mukawa akalulu baganda bange akasajja ako mukawa akalulu osanga wekana amala okuwangula ne kalya kajja tuwa ebifo kajja tuwa ebifo tujja kagamba baganda wange twakuwa akalulu fe buli awali ambuleera we twakitiikinganga era nsaba mutambuze vidiyo eno buli agirabe gowa people power togitambuza owulidde nsaba buli weeni alemu yenna tambuza vidiyo eno akasajja twakkiriza kazenga mbiro katuyitamu buyisi bwe tuli emitima gitutundugga oba kitegeera kati weewunyiwe kanaalya ne kategeera nti twalonda ambuleera kajja tusembeza ebifo kugambye ebifo ebisinga fe abeeni alemu fe tujja okola ki fe tujja obibeeramu kati fe kyetulina okukola amagezi mbawagabuwa kyetulina okukola tukalonde we tumala okukalonda kagende mu ntebe waggulu kati ko keefuga eri waggulu entebe mu ntebe kati feeno wansi twefugeyo bannange kyenjogera oba mukitegeera waggulu eri kasita kanamala otutuula atugamba ffe twakuwa akalulu ffe twagala eno wansi twoleki twefugeyo tuddemu twetutaaye oba kitegeera tugende mu nsi ensuubize era njagala buli yenna alaba vidiyo eno nga weeni ali mutambuza vidiyo etuke buli weeni ali munnaffe mugambye omuntu gwe tulina okulonda mumulaba oyo omusajja kubanga yatufuukidde ekizibu atusimbye alinga mbiro kone tunaziza zitya zibali zituyamutamu buki zituyeramu bisinze ku kyenale mwaluwa natidde era nkubira beeni alemu bannange mwenna okwetoola eggwanga lyonna mu nsi yonna bannaye mutambuze vidiyo eno etuuke buli weeni alemu wakola ki waali beeni alemu bannange mbakowoola tuwa akasajja kano akalulu kagende entebe mu ntebe feena ebifo bya wansi kajja bituwa nga tewali ne wadde atuvuganyizaako nze mbabuulira osanga tunafuna ebifo naye tunakama akalulu tuyinza obutafuna bifo ne tuviiramu awo ngaayo ekyomusota nsigadde bannange nze SJ Blanca Cheke bannaye temunvuma ndi mulwadde temumpisaamu eggaali ndi mulwadde naye nsaba buli weeni alemu yenna yonna gy'oli tambuza vidiyo eno gowa people power togitambuza kubanga nze nnoonyeza akasajja kano kalulu njagala kifo mu kabinenti yaako ko kasita katuula eri waggulu mu ntebe kati fe abeeni alemu tujja kubeena ewansi yonna yonna ffe tukola ki ffe tufuga mukiwulidde abeeni alemu temwerabira nsigadde nze SJ Blanca Cheke genda ku YouTube yange okebere SJ Blanca Cheke ojjawo ku music wange video nasanga ye nebe kunyumidde sharinga ku TikTok ziri ku pin osobola kunkoleramu ka challenge ninjagala ekintu kimu kutambuza video njagala ekintu kimu protest vote mulidde abeeni alemu mukimanyi tugenda mu protest vote nga tukuuma akasajja kano kagende mu ntebe wekana atuuka mu ntebe ebifo byaffe tugenda byesigaliza byonna zimbabiddeko ekyo kibadde kyama naye nze kibabiddeko nga abeeni alemu era buli woolengera nga ali mu kkala eno ng'ali ku manvuuli tiikinga naye waaba nga tali ku manvuuli totawaana kubanga tebalina gye baligenda tuzza obusajja bwe tunaabulemesa okubuwa bululu munnange tetujja funa bifo tunoonye ebifo abeeni alemu nga tutiikinga manvuuli buli afunye vidiyo nagitambuze naye temwerabiranga akasajja kano bannaaye
akasajja ako temukakerabira kagenda tutwala mu nsi ensuubizi naffe abeeni ali mutuuka aba tetufuna madagala mu ddwaliro enguudo mbi gye tusula kayinza obbitukoleraku n'amasannyalaze ga bbeeyi kayinza ogasala abasomesa basasulibwe abasawo basasulibwe abasecurity bonna babeere mu bulamu bweyagaza mubeere bulungi nze SJ Blank Check. Programu eno nga bulijjo otambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeeko ku namba yo eri awo gwe nayo n'embeera muyite etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Njagala tuyite mu bimpimpi tufundikire ne vidiyo eno n'aliyogedde bingi naye olw'embeera emu oba endala nga njagala obutambi buno butuuke ku buli Munnayuganda kansharingireko katuuke ku muganda wo naye akwongereyo. Naawe okkiriza ngu abaja kulaaliza Bobi Wine baba baze kulaba omuyimbi? Naawe ne senses 6 oba 5 z'oyina okkiriza ngu abaja kulaaliza Bobi Wine bajja kulaba muyimbi? Kati Bobi Wine ekintu kyatukoze ffe nga ba NRM agenze mu disitulikiti zeeyo ez'emabbali n'alaga ngu abantu abayina naye ekyamaanyi ky'abantu bange ba NRM kye bakoze aba bagenda ku TV no ku marediyo kye bayina kye boogera kyokka bagamba ngu abaze kulaba Bobi Wine baze kulaba muyimbi. Kati niweebuuza bwe baba baje kulaba omuyimbi baje kumulabira bwereere lwaki abantu temubaleka ne bajja ne balaba omuyimbi? Kati waragidde eyo zibusiya zimara kyaziwa zikisoro enkumulito y'abantu n'abazukusa n'abakozesa ensobi ne mugenda eyo ne munyiiza nawo mu kyalo abadde babiwulira buwulizi eno Kampala oba mu Central Region oba Buganda Region. Kati bw'anaayingira Buganda Region uyo ku example baasaba saza ground e Masaka ne bagamba waliwo essomero bajja kubalekaanira oba ono Pokino yane owe Buganda kisaawa ki kye bamuwadde temubirabye ku mawulire? Bameka bolabye ku mawulire? Ekisooka mumukoledde marketing nga sinalabako ngu Munyagwa bamumye ekisaawa eky'Ebuyindi nimutamanye ngu unokumugaana kantu kona kamwongera buwagizi kubanga Anko Gashumba ali ku radio 4 ne TV wa NRM wange Pieruyu nagamba eyo nupu baffe Rubongoya Kano Katana Captain oba Major kati bwe bawingi yaffe ya NRM lwaki tubono tweyononera ffe ba NRM ate bali baffe kati ulire endirimbo mugimanyi ulire obuzibu
ajja mu Buganda kukola campaign mu Buganda, mu Kampala, mu Senturu, ebibadde bikolebwa mu district z'emabbala eyo Arua, Maracha, Terego, Bugiri, Uwa, Kabale, ekyamagezi kyensobola bagamba timubikole eno mu Senturu. Kubanga kikubeere mu bwonko ngu tibajja kulaba muyimbi. Kati ekibadde Arua, ekibadde Maracha, ekibadde Paduwa, ekyali Mbarara wa eyeeyo, ate Senturu, Kawempe, Kireka, Natete, Busega, oli tewabeera wa kulimba ngo bagenda kulemera wa Kuraale, ngoba barumbe State House wa Parliament nedda wamoya kulimba kugambe akutomeza nakuleetera information agamba bwayingira mu Buganda tumukwate akuto abadde oba Maracha obawa nayogera ka statement oba Arua nagamba singa ebibuga byonna bikola nga mukoze wana Arua Maracha Arua Museveni tumutwala mu lunaku lumu agenze kwogera eyo statement nguwe iwa intelligence ogendo kitwala timumulabye byayogedde apuraninga kino nedda ali mu kubasika mujje mu kanyeebwa ke mu muzanyo gwe anange Nsobi, don't panic. Time obudde time please give it time. Mubaleke bakuberale tibagenda kusura kurale. Give it time. Wade kubasembera mubaleke bazina obudodi bakube endongo kubanga toje kubigana because mwe mwenyine mwe mugenda ku TV ne radio yogamba baze kuraba muyimbe atata chayimba muleka kuba endongo zikicho naye tibajja kuraba